Ebya Speaker wa Parliament omukyala Anita Among ewamu ne mukama we Mathias Mpuuga Nsamba ate byeyongeredde ddala okubeera ebibi nga bwe twogera kati kkooti enkulu emaze okubayita bajje bennyonnyoleko lwaki bakwata ssente y'omuwi w'omusolo ne bagenda mu maaso n'okugyegabanya bo babiri bwe battu. Ate oli ne bamugamba nti munnaye leka olira kino ekifo wakoleramu ensobi munnange naakisigalako embeera bwetyo bweri. Mathias Mpuuga ssaawa yonna agasimbaganya n'omulamuzi ku nsonga y'enguzi. Yali amanyi bw'aba NRM bamwagala nnyo, bamuwolereza bw'era tebayinza mukwata ku Mpuuga. Museveni amwagala nnyo. Twongera okutegeeza Mpuuga nti Museveni oyo omulaba ye muntu agomba okukola ekintu ate era n'akwegaana. Kati essaawa zino mu tebuhabulwa Mathias Mpuuga Nsamba amwegaanye era ssaawa yonna Mpuuga gakaba gakomba ekiwandiiko kimaze okuba nga kiyita kakati musajja wattu Mpuuga waabwe agenda kugamba ki bannange tumusabire tumusaasire gye tuyinza omugamba nti netugenda mumusabira ate era tumusaasire kubanga si birungi nnyo ku ludda lwe era nga ffe twamugamba wano nti kola ekituufu ky'olina okukola ensi ejja kukuwuliriza. N'alaga nti nno ye munnange bye tumugamba tabiwulira tabiraba era tayagala kumanya kakati kakiwulire. Yali amanyi munnange bano bamwagala nnyo era Mpuuga agamba nze Museveni kasita natuuse wa Museveni anjagala nnyo, Museveni muntu wange, Museveni waffe, Museveni wange. Kakati n'ogenda kukiwulira ng'akuvuddemu anti Museveni yakuwanika ate era yakusuula. Bwana Mathias Mpuuga Nsamba kawedde mudda kye tuyinza obbagamba n'obbategeeza baganda bange mikwano gyange twongera obbategeeza n'obbajjukiza nti mwami tebuhabulwa buli lunaku pulaani ze ezo ziyitamu. Gwe weesiba ku tebuhabulwa ng'olowooza ajja kukuteeka mu pulaani ze ojja kwefoosa ng'ogere mu pulaani ze. Twongera okujjukiza n'okutegeeza nti ojja gakaaba ate tolina kyojja tolina kyojja kugamba bantu era tolina kyojja kutegeeza. Ffe tuweetuli ensonga tubadde tuzibagambanga buli olukya, buli kimu tubadde tukibagambanga, abantu babadde babannyonnyolanga, abantu babadde bagezaako okubategeeza nti bannange kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti, tukole bwe tutyo okulaba nga tutereeza eggwanga. Mukwano gwange muganda wange temuwulira naye kaakati mugenda kikakasa mugenda kirozaako. Anita Among mugenda muwulira ono Anita Among birangirangi mugenda kugafeesinga n'omulamuzi ssaawa yonna, just ssaawa yonna. Kye tuyinza obbagamba ti ssaawa yonna abakulu bagenda kuba nga bakwatibwa. Mpuuga si yakanula amaaso n'abanga omubbi anamulabisa mu kaduukulu ka kkooti. Ffe tulinza omulabako baganda bange mikwano gyange kubanga bye by'okuwugira takyalina ensi emukuwe buli omu yamukuwa buli omu yamutuuka. Kakati mukwano gwange muganda wange Anita Among Uganda eno amabirangirangi oseka bw'okaaba kyannaku nnyo ate nno bannaffe ebintu bino tebabiteekako nnyo mwoyo tebabifuddeeko. Olunaku lw'ejjo akakiiko akakola kutegeka kw'omupiira gwa Africa wano gw'ebigere CAF kavuddeyo. Uganda ebadde erina omupiira gweteeseteese okusamba, ndowooza ebadde egenda kusamba na Algeria AFCON qualifiers, ndowooza tuba tugenda samba na Algeria. So omupiira guno Magogo ne minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Ogwanga baali bagambye bannayuganda nti omupiira guno gugenda kusambibwa Namboole era Namboole egenda kuba emaze okuddaabirizibwa. Naye nno mwanattu CAF yavuddeyo ne bagamba nedda bye mwakaddaabirizaako bya kiboggwe tebituukana na mutindo ogwo gwe twetaaga. Naye nga ssente mmeka ezakasaasaanyizibwa, omukulu Ogwanga ne munne Ogwere technical ngono yakola ku technical yatula ku technical committee yavuddeyo ye nga amugamba basaba oba bayisa bilioni 4
mwami ogwanga n'avaayo n'agamba yogera byotegeera biliyoni zaali 2.9. kakati nno kyokka ate palamenti omukyala Anita Amongo ne media houses ze Uganda zikulaga nti biliyoni zaali 9.7 ezayisibwa, of which bwana Magogo yakugamba ku biliyoni 9.7 ezayisibwa nga imbalirira y'okuddaabiriza ekisabe ky'e Namboole baba wako biliyoni 8, of which biliyoni 8 ezo UPDF yawewa contract okuddaabiriza ekisaawe ekyo. Okiwuliriza bulungi nnyo, ekinaana ekyo ekyayina bye yeetaaga. Ne can you imagine tulina estimated budget ya biliyoni 9.7 ne bakuwaako biliyoni 8 gwe contractor atawa musolo, kubanga contractor wa UPDF simanyi Special Forces Construction Brigade tewa musolo. Mpuliriza bulungi nnyo. Kado lwaleero gwe Magogo gwe ogwanga gwe speaker Anita Amongo otugamba otya nti oyagala kukuba torch mu kitongole ky'amagye kikuwembalirira kuki nga batandika ojjikuwa batya UPDF kitongole ky'amagye. Olwaleero zonna neweebuuza nti tulina ba civil engineers mu ggwanga muno bemusobola kuwa contract ne baddaabiriza ebintu bye bategera bye bamanyi. Bulwadde bw'oŋŋamba nti kati buli contracts zonna eza construction tugenda tandikoziwa UPDF ng'olinga atulaga nti ba civil engineer boyina wana abasomerera babwerera abalina company zaabwe nga zo ziri after civil engineering bo tebasobola, UPDF yesobola. Naye ng'otugamba UPDF lwaki tugiwa emirimu gino nti egenda kukolera ku layisi, naye baba layisi gyekolerako olwaleero otugamba nti biliyoni 8 teguweza yadde half y'okuddaabiriza Namboole. Ne twebuuza nti ekisaawe nga Namboole ekyo ekipya nga kitandikidde ddala from scratch timalawo ssente mmeka. Kati ogwanga kyaliwo Anita Amongo atula agamba ogwanga aveeyo awembalirira butya ssente bwe zasaasaanyizibwa. Nabagamba wano ne mbagamba nti Uganda buli akakisa akajja nga kagenda ositula eggwanga lino ne bannayuganda abasajja bano bo balayanga opportunity ey'okubba bannayuganda bo bafunemu munnayuganda aleme kufunamu. Katulaleero biliyoni 8 zigenze bo bamaliriza za keedi zaabwe, amayumba bagazimbye ne tunuulira Namboole bwafaanana. Munnayuganda y'omu ne tutowa ne twogera ku bintu bino natugamba mwennuwa temwagaliza ggwanga, temwagala ggwanga likulaakulane. Naye olwaleero biliyoni 8 kati tukasinge ku biliyoni 8 olwaleero biliyoni 8 zikoze eti obutebwe baba batera mu Namboole. Tunuya Namboole bwafaanana kafwe kugamba tali ku standard, oyina ennaku 6 ofunye chance bakuwadde otegeke AFCON n'ensi zino Kenya. Okiwuliriza olwaleero eyandibadde agamba nti Namboole namumaliriza ddo mu renovatinga kakati njagala y'ebisaawe ebirala 2 bisitule. Yaba abasajja ssente ze bali mu kuzannyira. Ne tunuulira bali kakiiko kano Magogo ogwanga bano bonna banfanfe b'omukyala speaker Anita Amongo gwe tumanyi akulembedde mu bulyake n'okudibaga ssente y'omwoyo w'omusolo. Bino yona bana Uganda tebagala kubimanya, tebagala kubitegeera. Naye eggwanga lisinkinga lwansonga nti abatukulembera wane ebyemizannyo tebabimanyi, tebamanyi kiyitibwa talenti. Bamanyi kimu kwata mpenkoni tandika okuba omuggo. Ente ze balabanga abantu, kyokka abantu be balabanga ente. Era ekirina okugumbula abantu bano gwe muggo. Nabagamba Uganda wano ffe bw'ojjuka mu bikonde twalimu. Naye ebikonde ebyo biraba abaana be beerwanyeko ssekinnomu. Kyokka omuzannyo ogubanga ogutereera nga baguyingira. Oba okategedde, oba onfunye bulungi nnyo. Nga olaba ku Netball Federation nti omukazi kityo yali akutte netball nga amukwasizza bulungi bw'ati n'amanyi ne bamuyingira Netball Federation ne bagivuluga. Bano bw'ogwanga bennyini ne batuuka n'okugyawo license ya Uganda Netball Federation olw'okuba Sarah kiti alemedde mu kifo ku ttiimu baagala muggyako essente tetambula. Naye gwe weebuuze nti biliyoni zino 8 zonna ziragawa? Zigenda w'abakulu mu State House. Guno okuba munyago gye gugenda. Mpozi babagamba Akibua Stadium bazzeemu bafunye contract omulala era bagenda kugizimba. Naye ng'essente zasooka zayita ne bakuterako ka stand ne katto.
bannaffe oluvawo nga bagamba tetwagala ggwanga akati olwaleero ng'oŋŋamba era anitamongo badda wano mu kamera ne babuzaabuza nti tukola good weti nga badde eri nga bajaguza era Uganda tegenda tegeka AFCON kubanga babawadde ennaku 6 kafu ekuwa ennaku 6 okiwuliriza olwaleero Munnayuganda yandadde ayingira Nambola alabe ku mupiira olwaleero Morocco Algeria yabadde egenda kukyaza Uganda Cranes no zanga bagenda Morocco Algeria negaana negamba sigenda sambira Morocco munoonye walala naye wano wonna mulino sasula ali Morocco yali baweera bwerere nti mujje musambire wano Algeria negaana kakitegeeza mulino okusasula sente ndala timu y'eggwanga egende esambire efuna obudamu efuna wesambire omupiira bino ebintu biswaliza ddala oba mu ggwanga ettebenkevu eritegeera okwata otya ekitongole kya UPDF tekisasula musolo okiwuliriza gw'oyagala mbu okikube mu ttooki kuki ye gutandika otya nti mbakuba mu ttooki abanko abasuubuzi bali mukaba musolo bane mutongeza omusolo URA emutongeza omusolo kumpi buli kantu kati bakataddeko omusolo naye abaffe abasuubuzi bano batulako wansi ne beebuuza omusolo gwe basasula gukola ki. Now look this way, ennaku 3 emabega Parliament yayisizza ekiteeso Auditor General wa government Mwami Muwanga ono abadde mu office emyaka 2 era ndowooza bano be civil worker abatono ababeera ku permanent contract. So John Muwanga ono bebamu ku civil servants abasinga ofuna omusaala omungi y'omu kwaba abakulembedde era ndowooza nga afuna miliyoni ziri 36 omwezi nga tekuli allowance zaafuna empitirivu. Era ono y'omwami y'omu ayina gratuity gyafuna buli mwaka ya miliyoni 96. Omwami ono y'omu ye ne mukyala we bakkirizibwa ofuna diplomatic passports era babasasulira air ticket business class mu mwaka emirundi 2 bagende bawujjaleko wabweru w'eggwanga. Kuno kwotadde domestic vehicles ezikola ewaka emmotoka 2 n'aba security then n'emitwalo 9 ejja domestic worker omukozi. Omwami ono y'omu afuna pension we oba ntegerekese bulungi wenjoga ku pension ndowooza bannaffe mukitegeera. Then Parliament yatudde omukulu babadde baagala muwa billion nga service award which is okay. Naye bw'otula n'ongamba nti omuntu nga John Muwanga omuwadde service award ya miliyoni 5 naye nga alina ekiyitibwa gratuity gwafuna buli mwaka. Bannaffe abamu ku nsonga ya Honorable Mathias Mpuuga baali batuvuga nga batulaga nti kiri ekye miliyoni 5 service award kisa gratuity. Waliwo munnaffe omwogezi w'oluzungu ennyo yasoma lawyer ye yakituleetera bw'atyo. Naye ogenda kulaba nti price eno lwaki etambulira mu 5 weewaawo basazeewo badde baagala muwa biliyoni naye teweerabira ba former speaker ne ba vice president nabo baba service award ya miliyoni 5 kyokka ate okwo kuliko post services nti eyali former speaker buli luvannyuma lwa Kisanja agenda kufuna emmotoka. Okiwuliriza bulungi nnyo, buli luvannyuma lwa Kisanja nti emyaka 5 agenda kufuna naye nga tali mu office ne salala agenda baafuna. Now look this way, olwaliro bagamba Auditor General wa government agenda kuba afuna omusaala gwe gumu nga gwenkanankana n'oyo sitting Auditor General naye ng'ono ali out of service.
okitekera olwaleero bw'oŋŋamba nti civil servant abadde akola ng'afuna omusala omuyitirivu nga kuliko buli kika kya allowance olwaleero oyinza okweraliikirira nti wafuluma office agenda kubeera atya agenda kudda mu bantu ba bulijjo agenda kwavula kitegeeza wano otaddewo embeera nti ba civil servants bagenda kumala gasaasaanya ssente zaabwe nga bakimanyi bulungi newe naafuluma woofiisi ngenda kusigala nfuna salale wange olwaleero sikitegeera bw'otugamba nti omuntu ono abadde afuna $3,600,000 buli mwezi agenda kuzifuna ng'afulumye woofiisi obulamu bwe bwonna era n'allowance nga wabadde azifuna ng'ali mu woofiisi agenda kusigala azifuna kati waneke bujjako maaso olwaleero Amongo waba akutayireddewo nti ba former speakers ne ba sitting speaker n'abalijja bagenda kuba bafuna allowances zino ne service award ze olwaleero ne bava kwabo ne bajja ku balamuzi okyalinawo abalamuzi bijja kugamba ne chief justice ne wanaabaawo mudde yadde abadde afuna pension adde afuna gratuity buli mwaka agenda kusigala afuna omusaala gwe ne allowance ne benefits zonna ng'ali out of office bwekivaawo bagenda kudda ku babaka bino ebitaano bagamba nti service award kitegeeza nti end of the term ng'ekisanja kiggwako nga tuyingira akalulu akalala bano ababaka nabo bagenda kugamba besides gratuity waabwe oba wa 10% gwe bafuna buli mwaka bagenda kugamba naffe tufuluma office twagala service award mutuweeyo ebitaano n'ebitaano kubanga bino byonna biyita mu parliament wano oba okategedde bulungi nnyo nti kati kigenda kuva ku bali ba civil servants bemulaba banene nti chief justice speaker ne former speaker vice president auditor general government kati kijje ku babaka bennyini abayisa ssente zino kyovola batebesikamu kyoto tumuwe service award bweti nga basayininga nga bagimuwa oba okategedde kitegeeza nti nabo anytime bagenda kwewa service award kati kino kireka waggwa omusasuzi w'omusolo gwe Munnayuganda nti olwaleero State House webe saasanya buli lunaku 2.6 billion nga parliament yeggwanga buli lunaku esaasanya mpuliriza bulungi esaasanya 2.5 billion buli lunaku mpuliriza bulungi nnyo kati gwe omusuubuzi atete emmaali ye e Mombasa URN esumulula konteina nti yagala okukebera emmaali eyo oba yeeyo yennyini yawandiikibwa ejja ne basansasansa emmaali eyo yonna ne bagyonoona yonoona n'otuuka wano ne bakuteekako buli kika kya musolo gwasasula property tax simanyi gwasasula biki olina emisolo nga 8 kitegeeza gwebagoba mu bizinesi ssente eno yonna bagireeta bakugamba ene ssente gy'olemye okusasula eno ey'omusolo gwakola mu dduuka akola mu arcade yeremesezza oteeka eddagala mu ddwaliro yeremesezza okukola enguudo z'omu Kampala okuva mu industrial area eyo ssente eyo gwe omusolo gwe baagala okubinika olwaleero akasawo ka seminti kila 5 nga n'okuwera teziwera nibagamba bagenda kangwerako omusolo gwa 5 ne layimu okiwuliriza aba mobile money olwaleero abakolanga kasente tekakyavaayo amafuta paraffin bamulinyisizza omusolo naye olwaleero abasuubuzi beekalakaasa fe abalala tusigadde tutudde aba mobile money okiwuliriza aba boda aba taxi tukola abasuubuzi bali mu kwekalakasa kyokka mu basuubuzi abeekalakasa mulimu bannaabwe babagamba nti ffe katujja tugulawo tukole ssente zino entonotono ate tumalire okuwulira ekiva ewa Museveni nno okusinziira wano kuba ssente zino esaasaanyizibwa eri mu kufuluma palamenti y'eggwanga ne State House mwenyweze kubanga bagenda kuba biinika omusolo bagenda kutukamula wano weŋŋambira nti gwe kenna oba oli muwagizi wa NRM oba toli muwagizi wa NRM system egenda kunyiga as long as toli close na gavumenti eno oba okategedde olwaleero osobola n'okubeera n'omuntu mu bizinesi ng'ayagala okusiraanya ne yeekobaana bulungi nnyo n'abali mu system either ne bakupaakako ekisango sange ekyokuba nti oseketerera gavumenti gwe ne bakugjawo bizinesi neggwawo bayinza okubinika omusolo gwe ne gukuoba mu bizinesi bo ne bagisigalamu jjukira ya tax exempted oba okategedde oba tonnakategeera aizo
ssaawa yonna Mathias Mpuuga awamu ne Speaker wa Parliament omukyala Anita Among bagenda gasimbagana n'omulamuzi. Ekiwandiiko kimaze okuba nga kiyitibwa era nga bano boolaba bali mu bunkenke, bali mu kutya, naye tujja bagamba mujja kuba bulungi nnyo nnyini ddala. Kasita byonna bye mwakola mwabikola mulaba era mwabikola mutegeera. Katusuubire nti kinaabatuviiramu essanyu era nammwe munakiwuliramu emirembe. Kubanga ne bannayuganda be babba ssente zaabwe baali bazaagala. Ssente y'omusolo tugyagala nnyo gye tuyinza obbagamba. Ssaawa yonna abakulu bagenda kuba bakifeesinga. Timmabe mabirizi tukugamba nti weebale nnyo, Katonda yeebale. Nja kumwebazanga emirembe gyonna, nja kumwebaza.